Sajja bwakutuukako okalabula olinga musenyu ogamba nti nze bwe ntyo si bwe nnali olumira bakulogera mu musenyu gwa nnyanja ne bagattamu obusonko kakati ne bakukalabula. Omusajja bw'abeera naawe gw'owulira ng'atalina naye omusajja bw'abeera naawe okalabula. Weetaaga kwambulula, weetaaga kukolako. Kakati njagala koma kuba ngenda mu birooto by'abantu. Nzize mbabuulira eddogo poloti wagigula baagizimbamu ne bagizimbamu ennyumba teggwa. Naawe wagenda n'ogula poloti eyo mugula ennyumba ewedde abantu ennyumba bazivaamu n'ebizibu. Ennyumba tuziganga nga tutandika neki nga tutandika n'entanga. Ennyumba tuziganga nga tutandika n'ebikondo. Ennyumba tuziganga nga tutandika n'omutwe gw'endiga eyo gye bayita endiga bigo ennume erina n'amayembe. Amasomero tugaganga oyina essomero abaana babaleeta ku ssomero naye bwe babaleeta ku ssomero balwala bafiirako. Kati ng'ebyo byolaba ku ssomero eryo erya Setaayi ddogo eryo ddogo. Kakati ne bw'obeera mugagga otya tosobola kubanga osuza abaana nga tiwafuna musambwa gw'abamama Nnaalongo, nga tiwafuna ddagala lino lye bayita Nnaalongo, tiwafuna ddagala lye bayita Najjakulera, tolimanyi, tiwafuna ddagala lye bayita Kkubo, Kawumpuli. Kakati gw'ogezaako okuzimba essomero kyokka omusomesa teyakuwa kikondo. Omusomesa ye Kawumpuli. Oteekwa okuba Kawumpuli yenna nnyini Gemandwadde. Kakati buli ku ssomero abayizi batandika naye wo tebava mu ddwaliro. Famasi ebeera ejjudde bweti kubanga tomanyi kuloga ate baakuloga. Mutegedde bulungi. Mumanyi okuŋŋamba bwe nzija okusomesa ku Lubaale nenzija okusomesa ku Ssaala waliwo lwenzija okubasomesa olwaleero ensonga endeese eddogo. Wandika ngoga nti mu Uganda abantu ebitundu 85 ku buli 100 baloge si Lubaale. Wabula Lubaale password gye tuyitako nti Lubaale gye yakoma okubanyiigira ebyo byonna bikuyoola buyozi. Kakati njagala kuleetera gamba munnasembere nti kati wano jjajja atuleetera tugenda kukola kiki kye tugenda okukola. Omuntu ng'olina ebyo byonna ssente tozirina ezisobola okujjanjaba kubanga nnyingi n'ebikozesebwa bingi. Jjajja Lubowa kyeyavudde atuula Lubowa lwa Kabombo Mikisa Esangwa nannyini mpingu n'atuula n'ejjembe baliyita kiraalire ti abange ndaalidde omwenge n'alaalira abange ndaalidde omwenge gwange n'atuula n'ejjembe baliyita Wampi Kibula ewampi wazaayirwa ennyama ku magumba ago genkongojja n'atuula n'ejjembe baliyita Kisekula omuddu agamayembe sigoogerangako n'atuula n'ejjembe ekkulu baliyita Mwerengire n'ejjembe kazirimu baliyita Kannamwenge. Gawandiike amannya ago gwe bw'otuuka ogaa nti nze njagala ejjembe Mwerengire, Kannamwenge, Kisekula omuddu, Wampi Kibule, Wampi wazaayirwa ennyama ku magumba kubanga we baabazaayiza. Kakati amayembe ago bw'omala okugamanya jjajja n'agamba nedda enzijanjaba yeeno. Wandika naawe omusawo sembera ku live olaba oba byonna naabikugamba. Enzijanjaba yeeno gwaveeka nga toyina mulimu ddala ng'oli mu bantu abo benjogeddeko. Vaayo eka n'ennusu 10 mwenda ze nnusu 9 kwata nnusu 10 kekenda kubanga omwenda ogwo mwe mwabalogera omumwenda bidde emisamba gyammwe nga gitabuse. Kwata nnusu 10 n'ennusu 10 oyagala okutwala ebintu ebyo ngenda kujjako eddogo eryo lyonna noonya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bale 10 obale n'emitwalo egyo mwenda. Saagala otuuke wano nti ate jjajja saabitegeera jjajja sibimanyi. Genda mu kkubo olondemu obuyinja 9 ekkubo lyonna naye nga lya ttaka
tolonda ku chorus londa obuyinja 9 nga butono nnyo bwe buti busirikitu 9 siba mukatambala nga keero siba mukatambala nga keero kakati gwe gamba nti jjajja nzize okunzijako ki eddogo funa enkuuzo 9 tugenda kuma ebyoto 9 buli kyoto ogenda kitekako lukulutya lumu funa ekikopo kye ky'amata kimu jangu nakyo funa ekikopo kye ky'omwenge kimu kata sabo kali bakata ka mwenge ekikopo ky'omwenge kimu ojje wano wenkuga lunaku lwa ddogo lwakubajjako ddogo lwakubajjako busibe si bya lubaali nze mbeekolerako kakati bw'omala okufuna omwenge ogwo bw'omala okufuna omwenge ogwo ofunye enku 9 kakati funayo enkata gamba munakuzingira enkata nga sigwo ogizinze gamba bakuwe enkata ey'ennonde mu kkubo gamba bakuwe enkata ey'etikkako genda bwe batunda ebyobuwangwa noonya enkata bw'oba togirina jangu ewajjumba ogamba omwana gw'onoosangawo timunoonyeza enkata ndyoke nkusumulule nti eno nkata nga bwe batamanyi yagizinga noonya amatu g'emmwanyi 9 naye eddogono lyenkwambulula n'embuzi tosobola kulijjako n'enkoko tosobola kulijjako n'endiga tosobola kulijjako naye sikutumye wadde enkoko noonya amajaaka ejjirimu 2 nti n'enkoko eno nga bwe yayagala okuva mu kisusunku kino nange bwe njagala okwesusunkula nga bwe yakoneramu n'etavaamu nange bwe bankonya jjajja amagi ameka gayinza okuleka amagi 2 kwate ekkubo jangu enku zino 9 tugenda kuma ebyoto ebyo 9 ekyogo kino amata gooleese ngenda kunaaza ekyogo kumakya obudde nga bukya jangu olunaku lwa 6 ng'ovudde ku mulimu ku lw'omukaaga okuva ku ssaawa 2 3 4 banga otuuse wano ez'ekiro ez'ekiro n'enkatayo jangu n'ebintu ebyo nga bwe mbyogedde beera nga otuuse wano kakati mu kutuuka wano ngenda kusooka nkuwa ekyogo bw'onookivaako nga mmaze okusumulula bulungi ojje ku byoto wano alo nga abasawo tobalagirira abasawo sibalagirira nkomaawo nandi mwe mugala akasogende ku live yabimalayo si bwe mugamba addagalasi yita balwadde abasawo tobalagirira kyakukola otegedde naye ebyo ebintu teri amanyi kubikozesa ngenda kukolako ekiro ekyo ngenda kukolako ku kyoto ekyo ngenda kukolako mukasa akeera mu nkoko jjajja akeera mu nkoko mberemere saawa 9 nja kuba nkukolako nkutwale ku mpagi y'omusamba ogwo ogw'obwa Nnaalongo n'obwa Ssaalongo ofukamireko tutekeyo ekita ky'omwenyi saawa emu ey'okumakya ku lunaku olw'Esande ngenda kuba nkuta genda mu ekereziyayo genda mu muzikiti gwo genda wa gy'olaga Mande keera ku mulimu mbayise lwa 6 ab'eddogo ekiro kitegeeza gwaliko eddogo nga nasinziza naawe tikuli za kulagula tikuliko kigali tikuliko za kunaaba kyogo wabula kujjanjaba oyo eyasibwa ku mulimu oyo eyasibwa mu maka oyo atafumbirwa oyo atalina kyakola oyo ayina ennaku lunaku lwakubajjanjaba lwa 6 kiro nsula wano saawa emu mba nkutadde nange ennyamba mu music ddagala muntegedde bulungi basebo ne banyabu ngamba mu music ddagala nga ngenda kanga mpumula Mande sikola olwokubiri sikola nziramu okukola lwakusatu bwe mmala okukola ku lwokusatu nga tuli mu program eddagala lya jjajja nga tuli program jjajja ku kyoto jjajja ku kyoto kumala bukombutu kuvuga budde ku makya ku lwokuna nga tumaliriza ku lwokuna bwe tumaliriza oba nnyusa ssaawa 6 oba mmeka ku lwokuna sikola tonoonya noonya ku lwokutaano ojje mu programu eno nga bw'olaba njirimu ya lwakutaano ya birooto kakati ku lw'omukaaga ku lwokutaano nja kubeerawo enja ku lw'omukaaga mbeerewo tukole ku Sande mbeerewo olw'eggulo ku Sande nveewo ntambule nkole ki Mande sikola
Kitegeeza ku Sunday nkola kwabo benasuze nabo ku Lwokumeka. Omukaaga. Tokeera tojja nnyabo. Nkola kwabo benasuze nabo saawe mu mbamba tanga ngenda music ddagala bumumaliriza nga ngenda ku mirimu gyange. Olw'Emmande n'Olwokubiri sikola ki? Sikola. Ekitundu eky'obujjanjabi mukiwulidde mwe bandoga nina ettalo banjoola ettaka siri bwe nti jjajja ndi ku ddogo. Mwafuna jumba mwamala. Amajjanjabi gavumenti yemanyi kyerimba. Jjajja yalimanya kyaliku. Ate naakola ki oli gavumenti. Kamajjanjabi gavumenti yerimanya kyerikola ki. Munjagazaaki. Baloose. Mbimazi nyongereko. Weewaawo Salomo toyongerako kuba kakati. Eyo program etambule mugitegeere mugikwate nakutuma ekisumuluzo gwowe ekisumuluzo ng'okifunye jangu n'ebyo n'ekisumuluzo kyo. Gwafunye ekisumuluzo jangu n'ebyo n'ekiki n'ekisumuluzo. Atafunye nkatafuna ekisubi ekisibe jangu sumulule. Otegedde bulungi jangu n'ekisumuluzo kyo nkukolere ku kisumuluzo oteeke mu wallet ogende ofune sente. Jangu n'omutiigo ogutwala ogusimbe ku kibanja bave ku ttaka lyo. Kakati timuddamu kumbuza ate ebisumuluzo jjajja ate kino olunaku lwa 6 kiro tuva ku ssaawa 4 mpaka ku makya ku Lwessaani nsula nammwe nga mbeekolerako nze kennyini mbeesumululire. Noyimireyo nogandi jumba yasigaza lubaale. Nze nzijanjaba eddogo ne bajjanjaba. Gwowe ejjembe lyakulemerako nga tiryogera. Gw'omulalu. Jjajja ono muzzukulu wa Nana. Agamba amayembe tegaliiyo. Wuno anabakana mbu amayembe tegaliiyo. Nana era tegaliiyo. Yogera erinnya lye eritali lya Nana nkulogeko. Ndisindika olirabe. Yogera. Jako Nana gwe gamba nti nze gundi ng'oyogera amannya go ndeeterawo we bukeera nga tiririiyo nga nze kimu kivaamu. Tiririiyo. Bazanya ndota mujja wange ng'ayagala kunkuba masasi. Kakati oyo aba asindise ejjembe. Aba asindise ejjembe lya Lubawaga lye likulembedde olutalo ayagala omuviire ku musajja. Kati aba tayagala gakkube era aba agakkubye. Naye wano olaba kirooto naye wali mu reality kiba kituuze. Kakati oyo aloota mujjawo nga kuba amasasi munajjawo tukutaase ku mujjawo. Jjajja ono naloota kapange ngobera mu mazzi. Kati kapange kugobera mu mazzi kapa eno representingango omusambo ogwo baguyita mayanja. Kakati mayanja mazzi bw'olaba ng'ekugobera mu mazzi mu buli ngeri omulongo mayanja yakubanja. Jjajja bandoga nsaba kunyamba. Ajje muyise mubulidde n'ebyokola mwe bandika eddogo totawaana jangu. Bwe ngukolako eyo first aid n'osigala nga okyali bubi. Jjajja ono agamba ndoota taata wange nga ntuma okusiba ente ye naye nga nze saagala. Kati taata yamuwongera mu nte eyo. Kati gwali musambwa gwa luggya ente ne bagitunda. Kati ente eri mu luggya ebanja. Naye tusobola okukolako omusingo gw'okimanyi gwaloota ente funa obusa bw'ente. Omanyi ente eyo omudde gw'erya lyonna ddagala. Obuleeta obusa bw'ente obwo bw'oloota nkulaga ekyekyokukola. Jjajja nze ndoota empologoma enjeru. Ogwo musambwa nabagaye nti nze ndi mpologoma tekwata omutama gikwatamu ng'emulyamu abaali balabye ku mpologoma enjeru batono nnyo naye weeri nga njeru white. Kakati eyo etabuliramu omusambwa. Ngugumuka ekiro buli ssaawa 9 mpulira omuntu ampita. Musambwa gwa Kabaka bulamu. Kakati basobola okuba nga bakutera eddagala ku malaalo. Omuzimu ogwo gusituka ssaawa 9. Kakati 9 ogwo gwe bagambye nti mukasaakeera oba ogwa sserukeera omuzimu ogwo mwe guba. Kakati oluusi baba bakuterayo eddagala ku malaalo nga lyakujjayo. ajje nkulu omukaago jangu jjajja agenda kukebera. Abudala ndoota nnyo keesi z'abafunga bazimpadde mbeeko gye nzitwala. Keesi y'abafu eyo musambwa gwa Kabaka bulamu. Naye mwabakozesa jeneza oba abakozesa kano akannyo nsagazi ze basiba ke bayita akannyo ne bateekamu omufu bano be bavuga ku ggaali. Kati akannyo ako tukalogesa abantu.
kakati gwoba olota kesi z'abafu nga bazisibye ku gaali naye nga omuti guno gwavuga omufu gwe baaleeterako omuti ogwo nga gwe bakulogesa kakati n'abasinga si Lubaale Ddugu iri basumbuwa nga tuloze bantu Jajja nze Ronald mukyala wange yazaala omwana ye njagala kumanya oba wange nanti kati bakebera mu Ronald bw'obanga oli musajja muganda gula olubugo oluteeke ku kitanda mulusuleko okumalanga ennaku 7 oba wiikisi 2 kakati olubugo olwo olusalemu osibe mu mwana bw'anaaba siwo bajja kuyita kuziika oba nkozemu osangibwa wanzije mukono kirowooza enamba yange y'essimu eri 0753 623 0772 623 0704 002898 gyoyagala gyokubako giweerezeeko obubaka teekako message ogikufuna Jajja ndota business ya mukwano gwange ng'ebadde ki agirota bulosi bizinensi ya mukwano gwo giroota otya kakati mukwano gwo ayinza okuba nga mu bizinensi ye yateekamu ekikondo kati ng'ate gwe obeera ogyegomba buli wootuukayo obeera ogyegomba kati jjajja oli akulabanga ayagala okubba mukwano gwe jajja ndota omusajja ng'agamba abaana bange bakiike wansi nga tebalidde ennyama abaana bange baleke wansi timuli nkazi timuli nsajja mu ngo buli evaayo esaabala basajja tugula ekiyingula ky'ennyama ne tukitwala ku ttale ne tukigabula nga kibisi jajja okuloota eggaali nga bagireega olujegere eggaali eyo eriko ekkaliya kukkaliza Lubaale eriko entebe y'entebe ya Lubaale eriko amayembe ge mayembe ga Lubaale eriko ekyoto kyekyoto kya Lubaale eriko empagi y'empagi ya Lubaale eriko olujegere okusika buli kimu kyonna ekyalema eriko emmindi y'emmindi ya Lubaale buli wooloota eggaali oba oloota omusambwa gwe bayita muwanga jajja ndota nsima ekiswa nga nzijamu akamyu kati ekiswa ekyo kibeeramu omusamba bagweta wayibango abasoga kati bw'oloota okisima ekiswa ekyo kyekibeeramu enswera ya jjajja Lubowa ekiswa ekyo kyekibeeramu omusota gwe bayita magobwe era mu kiswa mubeeramu ebintu bingi jjukira nti ekiswa bwe kiba kiramu tukwata eggi ezize ne tuliwandiikako amannya go kakati bwe tumala oliwandiikako amannya go ne tuteekako eddagala lye bayita ssemazingankata ne tumala okuteekako eddagala eryo lye bayita ssemazingankata ne tuteekako eddagala lye bayita lukuula lye bayita kyewungula lye bayita omutetema kakati omutetema ogwo bwe tumala okugukwata olwo nno tuli mu kukola bibi ne tuleeta eddagala lye bayita omukyusanjuba ne tukyusa enjuba ebadde etunula eno nedda eno bwe bagaa nti bunkeeredde nze kasita buzibanga obwange bukedde temuwulira abantu nga babyogera kakati ne tusima ekinnya ku kiswa ne tuteekawo ejje eryo ne tulituuzaako enkuyege kasita zirizimbako bweriti nga gwowedde ekiswa tukirogeramu abantu tukifiirimiramu abakazi mmwe abaafumbirwa era kyova olaba nti wano nina omukolo ogw'okwambulula nga nyambulira ku kiswa kubanga abantu abasinga basibe enkuyege eyo kasita ewumba eggi lino n'eriwumbako ne libuliramu ng'eriryo liwedde yoli muko weewumbeko ensi yo tugigaddewo tukugadde buli wodda olaba nzikiza gw'olaba waaka naye nga buli wodda waki wasibe era waliyo n'abantu ababakoze obubi nga beetaaga kubaloga n'okuloga nkumanyi sisobola kumanya kuvumula nga simanyi kuloga jajja muzukulu oti agamba ndoota nnyo nga embwa zinvunnamira kakati oliko omusambo ogwa ddungu lya bwikale ekiro kitabaalo gwe musambo oguvunamya emisambwa gyonna Lubaale yenna mwayitira kubanga ava ku ttale kati embwa okuvunnamira ogwo mukisa ate kisiraani bw'onooba tosamidde musambo ogwo lutalo bw'onooba toguwadde ekijjulo kyagwo lutalo oyinza obutatandikira ku kusamira n'ogula effumu nga liriko ekidde ekya ddungu n'ojja ne tukolako omukolo gwa ddungu n'oddayo n'obeera bulungi oluusi nga na mwana we yalisamira jajja nze nalose jajja wange azaala taata yaffe dda nga muwahanga kakati obuyinza bwa jjajjaawo
ow'emabega bukomyewo obujjajja bukulondoola kati ogwewawadde haaga n'omugwa mu kifuba omufutanyumya na bulamu jangu tukoole omuzimu ogwo tugubuuze oba jjajja guwongerereko gukole ki gukakane jjajja ndoota nnyo emisota n'embwa kakati emisota ogiroota gikola ki gikuluma weebase najyo onyumya kubanga lubaale misota nabanyumiza luli kakati bwoba oloota emisota oba weetaaga okujja tusala amagezi ate neerabidde okubagamba akagambo nti omuntu oyo yenna azze ku lw'omukaaga ng'agenda ku Sande ku makya ogenda n'ekyogo nga nkitaddemu omuvumbula byama nkitaddemu omulira waggulu ogenda n'ekyogo nga nkitaddemu omukyusa njuba nziramu okukyusa omukisa gwo ogenda n'ekyogo nga ntaddemu ebyoto bino omwenda byokuma buli kyoto ogenda oyolako evu tono nenkutabulira mu kyogo mu ddagala liri lyogenda nalyo mu eddagala ndirina ate mu bungi kakati kankulage lino ojja olaba oba mu Uganda omanyimu akaveera akafaanana bweka mwalimugalabye lino linywera mazzi ga nnyogoga nga baakuteekako eddogo lino linywera mazzi ga nnyogoga ne tutabula ekikebe ekyalwenzoli ogenda okimalamu nga buli kalogo kafulumata naye bwonkubuulira gyendijja oyita maama olugadi maama nnyabo jjajja lwaki omuzimu gwa jjajjange tegukyandoosa ate nga luli gwali gumpa waguwaaki lubaala akoowa olaba naffe abantu tubakoowa lubaala akoowa akulooseza wiki ewedde tukola naakuloosa eyokubiri tukola lubaala akuloose wamuwaaki kakati jjajja takyakuloosa ate ne jjajja bamusiba olina lubaale wookola saaviisi lubaale bamukola saaviisi ate olaba nange nkomawo nenyumya namu nemba nnyonnyola noga nti jjajja Jumba naakyaliyo twali tulowooza nno yaggwamu naye omusajja oyo muzimu jjajja ndoote ekkanzu enzirugavu nga mulimu obukuubo ndoote ekkanzu enzirugavu nga mulimu obukuubo bwa yero kakati oyo abeera kabaka kinene naye ng'abanjira mu bbanja lya musoke kati awo tugula embuzi ya luyina otegedde kubanga kinene lyebbala liri eriddugavu naye ajjidde mu bwasse wamalaani musoke jjajja nkuloota nnyo ng'okutta enseenene nnyingi kati awo ndabira mu kitundu kya Ndawula era nnyena nedaba abantu ndabazukulu bamala kati bangi nga bambala ekifundikwa kino n'okuseka n'enseka mu Wamala mu bakongozi mu Uganda nze nasooka okwambala ekifundikwa kino nga sinnayambala kifundikwa kino kifaanana bwekiti njagala omwanzigireyo ekifaananyi nga yali akirina naye ekifundikwa kino kitudde mu Bwandawula guludde kizitowa kiina obuzibu ndaba abazukulu bajjajja nga bakisiba ate buli aleeta nga nsiba kino kyekikutegeeza nti ensi nnene era mu bifundikwa ebiri wano kyekisingawo obukulu kino kyolaba kyekisingawo obuvunanyizibwa juzi nakiwa Kasumba okuzaako endege naagwa ne katona amanya agajembe kakati bazzukulu bajjajja mulekeraawo okwambala ebintu byemutakola ki byemutamanyi ekyo ekifundikwa ekyo ng'okyasibye mu Bwakabaka Ndawula kati ekyo kirategeeza nti ensi nene kati ensi enene era kyovula abasebo ne banyamuze sirya nsenene sigiteeka mu ttama nali njiryange empoomera kyekintu kyakisinga mukama wange nanga nti lekeraawo okulya abaana bange naye ate sirina musamize gwenjigaana kubanga ye tebagimugaananga nze sigirya mu kitundu kya Kabakani Ndawula ndoota ndi mu mbuga yekubukojja nga bansomera bye beetaaga mu mbuga kati emisamba gye tusamira misamba gya Kabaka gya bukojja kyovula omukyala tebamuggyako DNA olulira lw'omukyala kwe batukutula kyovula nti omukyala emisamba gye tusamira egisinga kyovula nti kinene bamuyitaani kojja w'abaana ate ne bamuyita najja kulera kakati erudda lw'ebukojja kumpi gye tujja Lubaale tujjayo ebitundu 7.5 ku buli 100 Lubaale gwe tusamira
Jajja naloota nga ngenze mu nju ya nazaala wange nga ndi mu kikolwa eky'omukwano ne mukyala wange naye ku buliri bwa nazaala wange. Kati erujja ewaka mu lujja eri waliyo obusobe. Obusobe buno buvaawa? Abaana abawala bano n'abaana abalenzi beebasa abavubuka mu nju ez'abakadde baabwe. Otegedde? Beebasa abavubuka mu nju z'abakadde baabwe. Era abalenzi bangi muli eyo nga ku boys quarter kwe wali osula kuwatandikira okwagalira girlfriend, nga mu ddiro mwe wali osula muwayagalira girlfriend. Taata we yali agenza okukola ne maama we babali Bulaaya mu nnyumba ezaabwe mwe mwebakira n'abakozi bano be baleeta awaki awaka. Kakati omwana mulenzi yenna nga yeebaka mu nju ya kitaawe nga mwe baamuzaalira naye n'asulamu n'omukazi aba musobu. Omukazi gwaddayo okuwasa omwana gwe bazookerako okuzaala gwe baddirira abaana abo bonna babaako obuki obusobo. Omwana omuwala omuvubuka gwasooka okufumbirwa n'emmaka gy'agenda ne gye bamwanjula nga baakwebakirako mu nju y'abakadde bo oba mu luggya lw'abakadde bo, oba oliko obusobu weetaaga kusobolola. Bye birooto ebyo. Jajja naloose envunyu nga zindi mu nviiri. Kakati envunyu nabagaye nti buli muntu yenna aloota envunyu guba mukisa, ate envunyu ezo ziba za Kabaka bulamu. Omanyi bassebo ne banyabo, Kabaka kinene mulala, Kabaka kinene Batenda mulala, Kabaka kinene Kyawanga mulala, Kabaka Walumbe mulala, Kabaka Ssewamala mulala. Era olaba nti bakutuma wano olubugo olweru, wano ne bakutuma olwakyenvu, wano ne bakutuma oluddugavu, wano ne bakutuma olubugo olumyufu, wano ne bakutuma ekikooyi. Emisambu egyo gya njawulo, siguli gumu ng'abantu bwe bagukola ki, bwe bagulowooza. Nze n'abaaba Kiwanuka wadde tuli ba Luganda, Kiwanuka si yenze. Naye osanga omusawo naga oyo Ssewamala, oyo Kinene, oyo Bulamu, nga omu omugaa Ssewamala ng'akutwala ku bikkaawo, Kinene ng'akutwala ku bikkaawo, Kitaka kya Nawansi ng'akutwala mu kifo kyekimu. Si bituufu. Jajja nabika Kabaka Bulamu Ttanda Januari nga 2026 naye ate embeera nenazisa nnyo wakasabuni nabika Ttanda nga Januari. Kati omuntu yonna yakola ku masturbation, kanjogere bwenti omanyi bw'oba mu lulimi olutali luti luwemula naye olulo luzitowa. Kati omuntu yenna yakola ku kintu ekifaanana abo ekityo, oba mulwadde oba oliko omuzimu, weetaaga embuzi enzirugavu, weetaaga omuti gwe bayita omukubajjiri, weetaaga omuti gwe bayita omukooge. Kakati bwe tumala okufuna emiti egyo tufuna embuzi enzirugavu ne tugimizisa. Kakati ezimu zimulirire era olubuto lw'embuzi olukubako eyo enzirugavu ne tusooka tukwatako. Omuntu yenna nga baali bakusiyazeeko mu livansi ennyuma nga baakusiyagako, omuntu yenna nga wakola ku masturbation oba nga weemazisa oba nga wakozesa akasabbuuni oba ali mitala w'amayanja, oyina okukomawo okwatibweko, okokoolwe, osumululwe. Omwoyo guli ogwa livansi guba gumaze okukulinnya, ogwa vice versa tiguvaawo oba omaze okukola ki, okusoba. Kakati gwe jangwe wajjajja ongaye munange tonkebera nze neemazisa, tonkebera nze bansiyaga, tonkebera nze mbadde mukyala naye nga nkozesa akagalo, muyina n'ebino ebipiira bye mukozesa olw'embeera, tonkebera jjajja. Naye munange nze mbadde ku nankani eyo, weesirikire ffe tukuuma ebyama nga nkutuma bintu nga nkukolako ekizimuzimu nga nkizaawa ebbali. Kati nga nalabye omukyala ng'ali ku intaneti embwa yangira enankani nga nti Kabaka n'abajo neekwata ku mutwe, n'abadde nkyali awo ng'ali mu mawulire n'akiddamu ati embwa. Kati oyo yasoba, buli musajja yenna amwebakako
ate kukusoma. Jajja basobola okunsimira ennyanga za Kabaka za Walumbe abantu wonna ewaka. Bw'aba jjajja kitaka kya Nawansi nga bw'atyo bwe yayogera basobola, naye ennyanga basebo ne banyabo zibeera ttanda. Kakati bwe tuddamu okufuna ennyanga mu luggya lwaffe kiba kiswa. Kitegeeza nti ennyanga ezo ziri mu kiswa n'ennombe ezo ziri mu kiswa si ggwe wazisima. Jjajja kitaka kya Nawansi nga tugenda kukola omukolo ogwo ekiswa kijja ne kyereeta awaka ng'ebiswa bwe mubiraba. Ennyanga ezo situzisima kubanga abaana bange nabalekaawo nenekuba obunyaye ng'olumbe luntwala gye nagenda tegenda badda. Gwe wennyini oba osimya amagombe mu nju yo. Saka bigenda wala kubanga abasawo b'ekibogwe bangi bajja kunyiiga. Jjajja asinza aloota naye bandoota nnyo nga nfudde. Ekitundu ekyo obeerako mukama oyo, obeerako kabaka kinene, weetaaga obikke. Gw'olina ki? Alina akakomo naye buli wakambala neyeebaka aloota alwana n'emisota. Kati akakomo ako oyambala obuyinza obutali bubwo. Akakomo mwenna abambala obukomo oyina kujja wa jjajja n'omubuuza kakomo ki kenteeka okukola ki okwambala, kubanga oyinza okubanga obuyinza bwo bwakka ng'otudde mu bwamusoke ng'akakomo koyina okwambala ka kyenvu. Oyinza okuba obuyinza bwo bwakka nga buli mu bwakiwanuka ng'akakomo koyina okwambala kamyufu. Oyinza okuba nga obuyinza bwo bwakka nga buli mu bwamukasa ng'akakomo koyina okwambala keeru. N'oba ng'obubaka bwo bwakka nga gwakulembeza amayembe kubanga basebo ne banyabo nze Jumba Lubowa aligaweesa ago gonna mayembe. Kakati nze ekikomo kyennyambala kiba mu mpingu ya Bwalubowa naye nga kimyufu mu bwakiwanuka. Kakati oyinza okuba nga kati osanga omuntu yeetimbye obukomo nga buva kuno mpaka kuno nogalira embooko zinaatokotera kuoyo anaazisobola obuyinza bwe yeekapise nga bungi. Naye tetukuleka obeereko amabanja jjajjaawo asobole okukumanya nti ddala kituufu obanjibwa olyoka otuuke mu layini. Jajja ndoota nnyo nga nkugoberera. Tugende gwe bw'oba ondoota basebo ne banyabo njagala okwongera okubategeeza abantu bandoota mu Uganda. Abantu bandoota ate abantu bantya. Abantu bandoota ate abantu bantya. Ndowooza nze musawo wa Kinansi asinga okutiisa era kyova olaba tingezaako okusembeza saaviisi zino nzibasembereze gye muli ng'ate nze nzoogera. Kati mumpe buwi kitiibwa naye muleke kuntya kubanga bwe muntya mugenda kufa. Bwe muntya mugenda kulwala. Bwe muntya mugenda kufuna obuzibu. Kati tontya jangu woendi ogambe nkuloota okola kino. Gwe tofaayo gwe buli kyolaba ondootako jangu okimbulire wano wali full package. Oli ku university buli kimu weekiri. Okuloota abaana nga basandika emmere nga basaba essaala ya maama Nabuzaala. Anti abaana abalongo tafumbanga kijjulo ky'abalongo. Abalongo ba Nabuzaala bamukola ki? Bamubanja batuuse n'okugyefumbira. Jjajja akuloota Diamond oba ebyobugagga naddala okusinga Diamond. Kati obaako obuyinza obw'amaanyi agago wansi. Kale kwegamba nti omulaguzi omwangu yaligaye nti kale oli mugagga naye tomanyi kyakkola. Jajja okuloota ekijanjaalo nga kibaze. Kakati ekitundu ekyo ekyekijanjaalo kigazi. Ekitundu ekyo ekyekijanjaalo kigazi. Kyova olaba nti teriyo gye bafumba kijjulo ky'abannaalongo nga tekuli bijanjaalo. Kati tuba tuvudde ku baana olwo baba bagamba gabula bannaalongo kubanga bannaalongo be bannannyini kijanjaalo ekyo. Ekyo n'agambye nti siroota. Jajja waliwo agambye nti yetaloota kaza pitala ulaziwa. Jjajja budde ekyobutuufu obw'okwalula abalongo obanga wali wabakakkanya bukakkanya. Obudde obutuufu obw'okwalula abalongo oteesa ne jjajjaawo kubanga okwalula kirala, okubasiba kirala, okubamala kirala, okubawongerera kirala. Kati obudde obw'okukola abalongo oteesa ne jjajjaawo n'alongowo
ne Saalongo abagenda okusiba abaana abo naye ng'abalongo tetubasiba misana abalongo tetubalula misana abalongo emikolo gy'abalongo gikolwa ki Jajja okulota nga negatta n'abakazi ekiro. ate gwe oneegatta n'abasajja kasitofune bakazi Jajja mutabani wange ameketa amannyo. kati ekirooto ky'okwegatta n'abasikazi okwegatta n'abasajja okwegatta n'abakazi si kirungi. Omuntu tateekwa kuloota nga yeegatta na mukazi we, tateekwa kuloota mu kirooto nga yeegatta na mukazi we, awo wabaawo ebbanja. Omwana wange ameketa amannyo ekiro. Omwana okumeketa amannyo tufuna olusagazi ne tuluteekako omusenyu gw'omu nnyanja n'ekitoogo eky'omu mugga ne tubimusiizika. Olusagazi olwo luba lufaanana bwe luti, luba lwa nnyingo bbiri lwe bayita olubingo, ngezaako olunoonye tagenda kuddamu gameketa. Jajja omwana wange afuka muyite buyise olumu etajja lufuna. Andi bwe mbayita bakola ki? Baba balowooza tebajja kunda. Omwana akola ki? afuka ku ssomero era n'obutanda abusiriiza oli eddagala. Eddagala ly'okufuka munange tulikolera mu Kisongo Mugundi mu Kiyanzi. Mumanye ejjanzi? Ejjanzi mwe tukolera eddagala ly'okufuka n'amatooke ana ge tulonze mu kkubo. Jajja byendoota mbyerabira. Byolooto byerabira weetaaga omutiba guyita olumanyo n'omanya ng'enkoko bwemanya obudde nje busanvu n'ekukulima ate nga talina ssaawa. Abasebo ne banyaba bali ku live mugira mbeerako audience nalabya awanisa omukono ese basooka eno. Jajja nze ndoota nga ndaba ebiswa byanjadde nga byonna bijjeyo enkuyege. Nti kati lubaalewo asembedde ali ku ngulu naye ebiswa byanjadde naye tibibuuka, bakulaga nti akasibye katono. Kubanga singa badde bibuuka ne bivaamu enswa obaddeko waakiri naye bikulaga nti enswa mweziri, kiswa kisaze naye enswa toyina. Jajja onagambye okuloota nga otegedde President Museveni. Bw'oloota nga oli ne President Museveni nga Sali Musale abali emiriraano. Kati Sali Musale gaba mayembe kitundu kya Lubowa, Museveni kitundu kya Kabaka kya President, naye Museveni ali mu kitundu kyani? Museveni ali mu kitundu kya Kabaka kinene. Kabaka ali mu kitundu kya Jjajja Ssewamala eyamalirwamu ebyensi naki neggulu. Oli ali mu bwa kinene okulaba yatta atuga bali kubuuza gye wamusanga abikolera. Nati obuyinza nga bwolaba ekkooti nti pulezidenti alagidde bakusonyiwe, pulezidenti alagidde bakusibe oba bakusibe omusango ngamba bwetyo nti ye wa buyinza asalawo, ate Kabaka wa kitiibwa wa bulamu. Otegedde so si kyogedde mu buki mu bubi. Jajja nsaba ku njawulo ya Ssewamala ne Wamala. Wamala buzaali, Ssewamala butunzi. Twagambe situkyalwa mu bintu. Saalongo nina ekibuuzo oyo osomesezza nnyo n'enfuna akantakudde. Nawulirako jajja w'abaana omu ng'agamba waliyo omwaka oba omwaka omukazi n'omwaka omusajja, naye embuguno omwaka kati nga guno gwe tulimu musajja tebakutabaaliramu. Wabula ekintu ekyo kyanyigiriza nnyo nga nkiwulidde lwa nsonga abamu ku bantu bensinga okuwa ekitiibwa we kituuka ku kumanya lubaale. Kuliko jjajja waffe taatawo alina ettabaala omwezi guno ogujja. Kati ekintu ekyo kyantakula nga neebuuza ye oyo akimanya atya, kituufu ki ekiri ku nsonga eyo Saalongo? Obadde oyagala kisomese bulungi bulungi nkisimbulize kubanga senkulu munno kituufu tulina eriyo basenkulu ab'ekibogwe naawe webale kukyogera totugeraageranya na buli senkulu si buli alina ddamula nti senkulu ekyo kyennyini ng'olinga agamba nti omusomesa yamaze obusomesa ekyambogo yenkanankana n'omusomesa asomeseza emyaka 10 kyemba mbadde njagala okisomese nti abantu baabuza bamulabanga mmwe bwe tuboogerako tubafuula bali relevant so kati olusaagala naye kansomesa ekyo kitegeerekeke bulungi. Bassebo ne bannyabo tuyina lubaala omukazi akolebwadde, tuyina lubaala omusajja
akolebwa. Tuyina Lubowa, tuyina Nalubowa. Tuyina Mukasa, tuyina Namukasa. Tuyina Kiwanuka, tuyina Nabawanuka. Ontegedde bulungi? Tuyina Musoke, tuyina Namusoke. Musoke bamukola ddi ate Namusoke bamukola ddi. Yenna asigala Lubaale. Wabula tuyina emyaka 2 kye bayita omwaka omukazi ye Toggo yenkuba eno gy'olaba ekola ki? Kye bayita omwaka omusajja ye Ddumbi. Okuva mwezi gw'omukaaga nga guggwako ogw'omusanvu. Era omwaka omukazi bwe tuba tugutandika ebiranga nseenene. Enseenene ziriko ebiranga nseenene zigwa okuva mu gwe11 mpaka Desemba oba ziva okuva mu gw'omwenda. Tuba tuggalawo omwaka omusajja nga tutandika omwaka omuki? Omukazi ogulimu enkuba eyo. Kakati okuva mu nseenene zigwa mu gw'okutaano tizibaako biranga nseenene nga tuyingira mwezi ogw'omukaaga ziba ziggalawo omwaka omukazi era ge matikkira gange gaggalwawo omwaka mukazi nga tutandika omwaka omuki? Omusajja. Omwaka ogwo omusajja gujja gutya? Kwe tugabanira ebitundu bya Lubaale. Mu mwaka omukazi Lubaale mwakakkanira. Mu mwaka omusajja tumusamiza aliko n'akasamba ndege. Lubaale w'omwaka omukazi aba mukakkamu. Lubaale w'omwaka omusajja aba muliro. Okitegedde? Era embuzi enkazi eyabitanga emala obukko. Okitegedde bulungi? Embuzi ennume eyabitanga emala obuki? Obukko. Bwe tuba tusalira omwana omuwala ng'azaala tumusalira embuzi nkazi naye nga teriimuggwako asobola okusigala ng'akola ki? Akyazaala. Nga tusalira omwana omulenzi tumusalira embuzi nnume. Olabye bwe tulispektinga Lubaale omukazi n'omusajja. Kati omwawula otya mu mwaka omukazi n'omusajja? Oyize? Weewaawo sana. Omukazi yazaala. Bajja kuyiga. Kubanga obutasoma kibi. Bwe n'okwata bukwasi nti Ssekabona yasomesa omwaka omusajja n'asomesa n'omwaka omukazi nga totudde mu kiraasi kusoma. Kati bw'otuula mu kiraasi n'osoma kifaanana ng'olyajja kwa embuzi enkazi ate ekola etya Lubaale kuba tiyasoma. Nti emisambwa gino giri emeka. Lwaki bwe baba bakusamizza bakuteekako olubuga? Abamusajja? Lwaki omukazi bw'asamira baleeta Katikkiro wa Lubaale? Abamukazi? Kakati bassebo ne bannyabo Lubaale nnono mitendera. Omwaka omukazi weeguli tusamiriza ddala. Omwaka omusajja weeguli tusamiriza ddala. Webale kusomesa ggwanga. Jjajja ntegeera ntya nti ndika eddogo. Agambye mbu ogunde. Ekyo si kyange, ekyo kya Beene. Neyanza webale kusiima. Beene agunde ayisa abasajja Kabaka. Jjajja ntegeerera ku kinti nina eddogo. Awotegerera nti olina eddogo ebintu oba biraba nti biri vice versa nga byokola tibigatta. Era ogendako ewa jjajja n'omugamba nti munnange kubanga bassebo ne bannyabo nti buli wajjanga weetegese ng'olina ky'omanyi naye okimanyi nti eri atula ku kiwukuno n'abeera ng'ekikongo biŋŋambe. Jjajja nkebera ojja bimbuulira. Ndaba kino jjajja obiraba otya kakati nze Jjumba nze gw'onoonya nkuyambe. Nina abantu 10 bali ku layini oli wano mwenyiira. Kagandi mugira mumutuuze ebweru muleeta omulala. Naawe bw'ogenda ewa jjajja si wa Jjumba yekka olina okweyambayambako n'okusala amagezi. Omusawo n'abeere mukwano gwo gw'olowooza mu puroguramu eno ey'obwomwoyo, mu puroguramu eno ey'emisambwa, mu puroguramu eno ey'ebirooto. Lwaki ntwala obudde okubasomesa nendeeta n'ebitandikirwako? Kubanga mukimanyi bulungi nti lino ly'essomero ly'abasawo kwe bajja okukola emirimu batandikira kuno. Toyinza kubeera nga tolina kw'otaapinga. Era mmwe abasawo baga saagala byakunkoppa munnange eddagala naalinoga kiro ojja kufa. Omwana waafe ng'eddagala olikoze eki? Olikwese.
ogenze nalyo abantu mubawe abantu sibawadde obawadde ate nessanyu n'omukwano ng'ate kyenkuwa sigaba butwa gwawakana nga kyogamba nti Ssaabakabona kyayogedde si kituufu teekawo ekituufu kiteekewo tudisikasinge kubanga bwe twogedde ku mwaka omukazi ne twogera no ku mwaka omusajja ekituufu ansi entuufu timugifunye ddala yayogera ku mwaka omukazi n'omusajja ayinza obirambulula nga bwe mbirambulula kubanga bo bakoppa bikoppe ebyange bya bwamwoyo ate era nsobola okukirambulula okusingakaawo singa nsanga abakugu abasinga ku mmwe Ndotanyonga nawe eddagala aloota anaaba eddagala nanti kati nammwe mukirabe bulungi nti olugoye luno nalwambadde balugolodde si bwe kiri olugoye luno nazze balwozezza kakati omubiri si gwaffe ku lwaffe ne bwogunaaba onaabira Walumbe Ttanda. Walumbe Ttanda yeteekako ki? Yeteekako olweza ebbombo okuwumbawumba omuki omubiri gwo gubeere nga gutukula. Walumbe Ttanda yeteekako kayayaana babeere nga bakuyaayaanira. Walumbe Ttanda yeteekako omwetango basobole okutangirira. Walumbe Ttanda yeteekako kabuza. Walumbe Ttanda yeteekako ebbombe eddene n'ebbombe ettono. Kakati gw'oli mukazi ki amalako ennaku 7 nga tonaabye eddagala. Kyekiri kyembaga nti bw'oba ova wano nkuweerako n'ekyogo era gwe gamba nti jjajja nze ekyogo kyange sikikoze eki sikifunye okunaaba eddagala tteeka basabo ne banyabo sinaaba ddagala mwe bembeera namwe kati nze Ssaabakabona naabalyaki n'abalyaki eddagala tteeka. Omuntu atuula mu bujjajja aba mutukuvu. Omuntu atuula mu bujjajja tatamiira. Omuntu atuula mu bujjajja tayenda kwebaka kwono noono. Omuntu atuula mu bujjajja aba atukula. Oteekwa okuba nga omusamba guno okutuulako gukwogerereko ebigambo bino nga naawe weekakasa bulungi nti oli muki mutukuvu. Kati mu butukuvu naaba ekyogo golooza lwaki mpisa abantu bali ku mukaago ogw'ekiro oba ku nnyezi ekiro basobole okusulako ku kyoto otegedde bulungi bafune ekitangaala basobole okukwatako ku mpagi basobole okunaaba eddagala eryo ery'okukeera ekyogo ekirimu amata. Tuteekeyo ekita ky'omwenge gwe mwenge guno gwe mumutumye. Kakati omuntu ono oba omaze omuwumbawumbako ng'okendaziza ku ddogo lyalina buterevu ng'alina kulinnya nnyonyi alina kufuna mulimu. Abantu tibawona olw'ensonga bejjanjaba bubi ate abantu tibawona n'ababajjanjaba ba kibogwe. Lubaale tatereera musamirira ku bantu abanafu. Salongo tuwadde bubi kubanga okusinziira ku byotutumye bwengattagattamu ekinene ennyo omuntu yeetaga emitwalo 15 nga ne transport kwali. Okitegedde bulungi? Ajje yeefunira omukisa afune omulimu. Afune omukisa afune omulimu naye tewakyali musawo asobola kujjanjabira mitwalo egyo. Tewakyali emikolo gyokka gye ngenda okukolako bw'onoogiyitamu ojja kugamba nti omusajja kubanga tuleka abantu baffe baboneebone ffe ng'abasawo b'ekinnansi ffe nga bajjajja b'abaana eggwanga tulitaddeko ttafaali ki kiki kye tutaddeko okuggyako okwewana nti twasamira okuggyako okwewana nti bawasenga kulandamu omubwani okuggyako okwewana nti nze Jjumba nvuga mmotoka nnene kikijjako okwekuba nga tulwanira mu bantu kiki kye tutaddeko kwekulagirira kwekusomesa ebintu bino bisigalawo. Gwali eyambulira ekirooto kyo singa toli ku Nnono TV singa toli ku TikTok ya Ssaabakabona wali badde otegedde ebintu bino naye ali e London awuliriza ali mu America awuliriza ali eggulu awuliriza data yekka ng'ofuna service nga naawe otegera obwakatonda bwange naabe ku lweza n'ebbombo basebo ne banyabo okuma enku mu kyoto. Lwaki tujjamu evvu lya Lubaale tunaabeko kubanga naawe omutegedde kawumpuliyani yekkubo yebisagazi bikwakwaya yenfungo za byayi yebitulituli yekyayi kyakulujja yekamuli kansaze kawumpuli tumulaba nga yeesiga ebisiiriiza anti kyekyoto yeesiga evusike kazigoke kakati byonna nga vu nga tukumalako ebintu ng'osigala buli kavuyo konna nga byonna vu
mukyoto ekyalubala ekitafumba ekitakola ki ekirimu enkweze ez'ensonga omuzaŋŋanda akasaana ennongoosereza oba ennongo Salongo awo wennyini oyongedde n'onkangamuuko otutumye enku 9. Enkulu zino tetuleete kalitunsi wali ate kalitunsi bw'onoomuleeta agenda kukola ki mu byoto bya lubaale tukumisa emiti egy'ebibira era kampite na wano ku live okubategeeza nti enku zaggwawo enku zaggwawo ate titulina era olwaleero banga nti jjajja tewali nku era kati sikyakuma byoto mutugulireyo tipa z'enku mutugulireyo fuso z'enku mutugulireyo gwasobola okutuwaayo saaviisi tugulireyo enku tukukumire era ndani gy'oli tugulire fiso y'enku tugulire akamotoka ka mitwalo 5 ak'enku tugulireyo akamotoka k'enku otugabe bakaleete wano tuteeketeeke ekiggwa tuyambe abantu tubakumira ebyoto ojja kujja weetaaga enku ezo 9 zojja nazo naye emiti kasita gibeera gya kibira toleeta mululuuza otegedde wadde gwa kibira omululuuza togukola ki toguleeta ate olukululeete nga luliko ekikuta olutegeerekeka nti luno toleeta kalitunsi oba toleeta miti mizungu enku 9 zisibe kaboodabodako zisibe mu takisiyo zisibe mu kakutiya buuti temu butititi bwe buti oba obuduli gwalina buutu y'emmotoka alina emmotoka yo hali yagenda ogula obuduli bwe buti 9 buli kyoto tuteekeko akaduli fenajja Salongo fene yajja fenensi muti gwa kabaka ndawulo omanye obulungi obuguliko ogwo nga bwagufunye omuyembe obulungi obuguliko ogumanyi kubanga gumuti gwa jjembe gulimu obuyambi kakati emiti gula akamotoka k'enku tukume zokka bwe gamba bugajjajja ndeese emmotoka y'enku eno bankumira ebyoto kubanga kino kyekigwa ekisinga okubeeramu ebyoto ebyo 9 tusabye olukulu mu lumu okume ebyoto 9 weetika olwo byonna tuli mu kufunza mu kuteekerateekera abantu obuki obulungi ejja naloota nga tata w'omwana wange tusooka tuddeko mu audience jjajja nze mbadde neebasomwa musajja mukulu olwaleero sanga mu bantu aweetonyedde nendoota nga tuli mu lubiri muno naye nga waliwo Ssekabaka Mwanga kati nga mbadde ne jjajja ono nga ntudde kumpi ono ennyini nga mugamba olaba jjajja wange bwali mabega wa Ssekabaka oyo wakabaka oyo nkugamba nnyo bulijjo nti nze bakadde bange bazze babeera kumpi ne bakabaka Uganda wano omulaba bwe yanfaanana ne Mwanga n'akyuka bw'ati n'atunuulira kati jjajja wange n'aŋŋamba wano ekkuba erigenda mu kaabuyonjo amba olaba wabadde wamezeewo omuddo genda okula omuddo ogwo gujje mu kkuba eryo kitegeeza ki kitegeeza ki ekyo ekirooto jjajja anti kati bajjajja abo weddira ki mbogo kabunga si kyekyo ab'embogo bazzukulu bakayiire mugulu weddira mbogo akabbiro kayiira si kyekyo akabbiro malere ndeerwe ate owulidde obwedda mumutega mpuliri eddala kitufuwa mbogo omanyi basabo ne banyaba endoneeno enyuma ng'ogimanyi anti olulimi Oluganda lwe lulimi olusinga okubeera olugagga lw'ebigambo kakati njagala kubategeeza mmwe kati ekirooto ekyo kyaloose bamulaga nti luno olubiri lw'abanywanyi b'emikago nga ekitundu ky'Abassekabaka mbadde njogera olwaleero Saabalogo waali mbadde njogera ne Saabalogo nga jjajja agamba olaba ku nnyumba y'enjiiro bazimbe ennyumba y'Abassekabaka Bassekabaka olwaleero bwagipimye awo wuyo muyite Saabalogo gyali ennyumba y'Abassekabaka awo wolaba nagandi naye ng'eno eba ntono nnyo nemugandi nandi kati ekifo kye tuyina ennyumba bagyetaaga ey'abalangira n'abambejja ey'Abassekabaka
okiraba kubanga luno lubiri kati nyumba y'abasekabaka era gwali ku live ng'osobola okutuzimbira ennyumba y'abasekabaka bagibanja gwali ku live tuli mu kuzimba nyumba y'abalongo yeetaaga kusereka yeetaaga essubi yeetaaga ki kubanga tubadde n'ennyumba y'abannaalongo eri ey'obukku naye situlina nyumba y'abaana katuli mu kuzimba ennyumba y'abaana okuliraana eri Bachwezi kakati ennyumba ziri wano ennyumba y'abasekabaka bagibanjaawo era gwe wandiika nti ennyumba y'abasekabaka bakola bagibanja kakati waliyo omuntu ali eyo ng'aga nti nze kangende sinne ewaffe titusamira titukola ki naye kangende nzimba ennyumba eno ndabe olaba ennyumba y'Abachwezi eyo eriyo omukyalo yagizimba ali China eyo naye bataye yagaggawa wayinza okuba nga tewaliyo muganda ali China nga mugagga ngoyo naye we yagizimbira nga gira ku bodaboda ey'Abachwezi otegedde kakati weeveemu ozimba ennyumba eyo kagoli presenting ekyo tetwala na ssente nyingi kubanga ebikolebwa byonna bikoze eki bimanyiddwa ojja genda okwesanga ng'ofunyeemu basebo ne banyabo mbadde njagala mu audience wakyali alina ekirooto esebo taata okuloota ebisaanyi ebisaanyi kitundu ky'abaana balungu ekitundu ky'abaana balungu naye mulongo ky'omukulu atambulira mu kisaanyi ekyo mbalekedde division maama amawanga gonna gamusinze nga munimi zaago wewaabwe nga ndi mu mmotoka otyo nga mva waffe Masaka kati tutuuka wakati nga banzijjamu nga nina okutambuza ebigere ate okuddamu okusanga emmotoka endala kati bwe banzigiramu ate nga twawukanya ku kolasi luguudo lwa ttaka kati nagenda mbuuza nembuuza naatera okutuuka awantu weewati nensanga omukyala naŋŋamba ye omukyala ng'akutta akabindi katono bwe kati ka mama Nafayima kyenava mubuuza naawe osamira onywa n'emmindi ko yeye kati bwe tutuuka we twatambula naye ne tutambula mpane tusanga eggana ly'ente nga lingi nga mulimu ente gye bayita kiremba kiremba abali ku Facebook abali ku WhatsApp abali ku TikTok abali ku neti kiremba mugimanyi ente ya kiremba mugimanyi twine kiremba twine kyozi twine sina gazu tugende maaso ayogedde ku kiremba teyajjajjange kasa mutala kakati omukazi naŋŋamba nno tugenda kusamira nange ngenda kusamira naye ngenda kusamira ogwo omusambo kati kyeyava ŋŋamba nno sandisamidde nnyo mpewo nsajja naye guno omusambo agenda kukola ki gusamira kati agenda okuŋŋamba nga ŋŋamba ngenda kusamira n'omuzimu baguyita nviiri jjajja wange azala taata wange naŋŋamba ngenda kusamira ddiiro likuŋŋaanya naye teyamwogera ng'amutereza nga we mwogera naye ngenda naye mu bajjajja baffe gyali ddiiro likuŋŋaanya naye yagamba ddiiro likuŋŋaanya likuŋŋaanya oli Omuchwezi simanyi bulungi kati netutuuka we twatula netutandika okunyuma nemuwangafa nemuga wedde oli wa kika kyange tutambula naŋŋamba naye tujja kusamira emisambo emikazi naye ogwo omusambo ogwali mu nte ya kiremba nagwo tulina okukola ki ogusamira nazo kukiraawo kati nemugamba naye tubale tugenda kusamira naye obuzibu tubale tugenda kuzimba bijja eka naŋŋamba nno gyempise ninawe nguze enkoko naye wenkoze eki wempise nze omusambo bwe gwali oyogedde ku nkoko omusambo bwe gwali kuzija wano kuzaayo kandi buli mukuzimba kiri ekimu gwajja n'enkoko ezi era omuntu alootanga omuzimu yalina kintu nga kiringa nkinga nga guze n'enkoko ogwo guba muzibu nnyo gwajja n'enkoko ezi nga guzikwatidde wano bwegwe nekuŋaajumba tugende olumbe lwali lunzisa gwanga ndisimbula naye nga gwina akagoye nsikako bweti ngenda nga sikakagwera wali mukoone mukono naye okugulukuka so kabaka yasooka najja n'ayingira ng'ayise mu nnyumba ya ttaka mu kisenge ekyo awali studio ng'ayise mu muli amatafali golaba nga muli n'ayingira kati Museveni n'ayingirira mu studio eno bwati kati omukazi najja n'omugugu nenkwatako naye ng'alina enkoko ezi
ngaze ngoberero lumbe lwali lwenziso kudda mu kuteka ogera okuteka ekyeki omukyala ngamba bibyo byokuzimba ebijja musooke mubireke nze ntunulidde nendaba ababeera ewaka nga tebulina asobola kulongoosa wantu awo nangamba tugende tukoleki tusamire anti ekirooto njagala okiwulire bwoti ekirooto kiba n'entandikwa ekirooto kiba n'amakkati yewabeera endagiriro yakyo gyekifundikirira yewabeera enkola maama va ku bwava obukuluma n'okubonaabona kubonaabonamu samira omuzimu guli ogulina akamindi kannakayima muzimu guli kuggwe tolindayo mukadde alina akamindi katono bagamba ggwe omusambo oguli mu nte ya kiremba guli kuggwe ebyo byonna by'owulidde ng'abigamba babibanja ggwe teriyo mulala no kubanga ojja kumulinda ng'ova Masaka mu bbaasi okimanyi abantu balota ebintu nga byabwe naye nga bo balinda bo basebo ne banyabo munzikirize audience mbasibulire wano yesebo jajja tusigaze eddakiika 10 kijja maaso ku maaso ne bukeera ku makya nga twalidde ekyeggulo ne bukeera ku makya ng'obutuko bwameze mu nju nga ne muntamu gye twaliseemu emmere gye twaliddeko nga bumeze yonna bujjudde ne masowaani naye ogwo omusamba mulungi ogwo omusamba muki mulungi nnyo oyo kabaka bulamu kabaka bulamu ekisembayo jajja nafuna endiga yereeta yokka nenjiranga ku kyalo kyonna endiga nebula nanyiniyo nengisibira wabweru endiga negala okudda gye yava nenzigulawo neyingira embuzi gye zaali zisula endiga nebeerawo nengifunira ennumi endiga nezaala ekyana nga kirumi nga kya bulaaka kyonna n'endiga eyo yabulwako nnyiniyo nakati ekyaliwo nakati gyeri endiga ezo zizaala kati endiga ezo zibeera n'ebintu omuuli ekintu kye bayita okutegula endiga eyo gye tutegula ne tuleka ku kisenyi nga situgisaze omutero ziraba kati endiga eyo ebeera bwetu kati omuteego guli bwe bagujja kwono gwe bateegudde kati gutambula n'endiga eno gusobola okujja mu lujja wano gwe bayita lubaale ow'omukago oluusi n'okusamirwa n'akolaki kubanga eri guba gwakolangayo bibi nga bagutumya ate wano baba bagusenzezza otegete naye waliwo history muwanvu kakati era lubaale w'endiga eyo yendiga yamuleeguza yeeyo gwe bagamba nti gyetukolimira kati endiga eyo tugirekayo eri ku lumala eri ku jirikiti tugirekayo eri ku ttale tugirekayo lwa nsonga etya bbiri nti omuteego muleeguza yateega kati endiga yamuleeguza eyo tugirekayo nga ki nga namu ye muleeguza endiga eyo eba nkazi etambulira mu mukazi we bamuyita balinkebera ensonjogwa kati ejja ensonjoga ensonjozibwe ezaala eyo esobola okuwa obugagga naye abaana boozadde ate bamala ne basamira emmandu eyo gwe bayita lubaale ow'obusulwa oba gwe bayita lubaale ow'obukawo Salongo omusajja oyo talina mukolo talina mukolo gwagikolera enkoko abeera mama nabuzaana bangi nina si kirooto naye ekintu ekintuukako ntera okubeera awo nenzibiriza nendaba ekintu ekinaabaawo wiiki ejja wiiki bweggwako ekintu ekyo kyenalabye nenkituukako jji nekibeerawo kivakuki anti okwo kwe bayita okwolesebwa okwo tebakuyita kuloota okwo bakuyita kwolesebwa nti gundi oyo bw'ayolesebwa ekiro bwanaye abo aba yayoleseddwa nga bakuziise genda mangu ewajjajja bakole omukolo ogwo bagukoleki bagutangire buli muntu aliko amaanyi ag'enjawulo agatafaanana naga mulala wabula ffe bajjajja b'abaana nga boolaba jjajja Jjumba
omulimo gwaffe kwe kulungamya Lubega okumulungamiza lubaale we oba omusambwa gwe oba amaanyi ge nga Mukama Katonda bwe yagakola ki bwe yagateekateeka. Teri ayinza kubeerawo n'anfaanana nga bw'olaba nti taata Mwonge yanzaala mu lubaale naye ate sisobola mufaanana 10 ku kiki. Okitegedde ayina byakola nga nze si byenkola ki. Kakati ffe tubeerawo okulungamya nti ne bw'oba tunulya mwenna nga bwe muli ku butembe temusobola kufaanagana. Kyova olaba nti buli kiseera mbeera mbakuutira nti tokayana na maanyi ga munno, tokayana na buyinza bwa munno. Lubaale ono waliyo ebintu ebisooka bye bayita P7, waliwo ebintu ebiddako bye bayita Senior 4, waliwo ekintu kye baddako kye bayita S6. Bw'ova ku S6 buli omu akola diguli yiye. Ontegedde bulungi. Kakati Lubaale ow'Akasumba tasobola kufaanana Wazzulu wadde nga bakoliigi tasobola. Olwaleero Lubaale wa Kaka tosobola kufaanana nawo kubanga Kaka alina ekika kye alina ne jjajjaawe omwana omuwala oli gwe yalabye mu Kamindi. Kakati naawe ali ku TikTok bwotyo bw'oli, naawe ali ku Nono TV bwotyo bw'oli, tosobola kufaanana mulala. Amaanyi ga Jjumba, enkola ya Jjumba yakuluŋŋamya. Era njagala kubategeeza mmwe abeesamiza noga nti nze Lubaale yankwata bukwasi, Lubaale yabuuka buusi n'agwa, nze Lubaale wange naloota buloosi, nze Lubaale wange yaŋŋamba nzimbe ennyumba ya miti eki, nze Lubaale wange. Tosobola kuggusa, ogenda kufuluka. Lubaale atereera, Lubaale atayonooneka ye Lubaale oyo aliko Ssenkulu. Ye Lubaale gwe baga nti gundi ono yaluŋŋamizibwa. Era njagala kutegeeza nti tosobola ne bw'oba Ssenkulu nze Jjumba Luba waligaweesa nga bw'ondaba sisobola kwesibira kifundikwa, sisobola kwesibira kifundikwa. Ekifundikwa kisibwa Ssenkulu. Ssenkulu bw'afa asigaddewo atwala eddiiro eryo. Wabula omuntu yekka asobola okusigaza omuntu atwala eddiiro ye muntu nga Wasamira Wamala. Lyeddiiro erisobola okusigalamu akola ki? Akulembera. Eddiiro ly'abantu nga tebasamira Wamala musigalamu ntalo kuba temuba bulamu. Lubaale ono abaamu obusulwa. Kakati mwenna abali ku mikutu emigatta abantu noonya omuntu gwe bayita Ssenkulu. Tiweebuzaabuza ne bw'aba si Jjumba Luba waligaweesa, bw'aba Jjumba gw'oloota gw'oba todda mbu ate Jjumba mutya simanya faana bati. Omanya abantu abagenda okusamira oba abantu abaliko Lubaale beekoza. Omuntu n'atuuka okubuuza kakati lwaki ndoota nkutte enkingayo, kati oba oyagala nkuddemu ki? Kakati lwaki ndoota jjajja nga nkulaba ate nga nze negasse naawe bw'amaya nkula nno n'amaaso. Nze jjajja nkulaba era bwe baatutese nga kulanaba mu ddwaliro, kakati nze nkulaba nga nze mukazi afumbeeka. Lwaki tolinda n'ombuuza nenkunyonnyola kyekikola ki? Lwaki weeteekako amagezi? Otegedde era oli ajja n'atula omudiro kakati nze bwe ntuuse wanendabira ddala ddala ffene yali awo yalagawo. Nze naloota nga ndaba ffene. Gweokimanyi nti ffene yali awo mu lugero kati abantu bakyamuloota nakati bakyamuloota. Era bwe nalabye olubiri luno nendaba kakati lwaki ate mba nkulaba ng'otambula mu lubiri olwo. Kakati gwe n'obuuza nti ate lwaki ettako liwunya amazzi wavaayo. Kasumba byayagale. Kakati bassebo ne banyabo mulekenga kubuuza ebintu ebitasoboka. Jjajja bw'akuwa endagiriro n'akugamba genda ewa Jjumba oba genda ewa Gundi, ekyo kyebaze. Omuntu n'atuuka okugamba kakati nze nga nafunanga obubaka nga nzija nkulabe nga nzija nkulabe, kakati ate nga sikyabiroota. Ate oba kaliisa wamala okusamira n'omala okutegeera Wamala ate oloota biki?
olwofuna ndagiriro kubanga gwoli mukugu nze munange bwetamala okusabira nze n'amaanyi gange ge nalina sikyagalaba je nakyalwana akomandinga buki mugende mukwate wano na wano kakati ate oba oli jeno lwaki ate oyagala okwetwala nga kulutu gwe basindika ku front basebo ne bajja bw'omala okusamira ebintu buli ddaala lyoyongerako ebintu bijja bikola ki bikyuka nga naawe okyuka kati mma mu butakyuka bwammwe yennaku n'obulumi bwe bukola ki bwe bulina kubanga olwaliro njagadde tusomemu tuve buvi ku birooto byokka omuntu olina buli ddaala lyoyongerako okola ki okyuka njagala kuwa ekyokulabirako wagenda ewa senkulu nga newawamala gye bakutwala tokola ki senkulu oyo n'embuzi n'agigulira siba kiri n'akusamiza lubaale n'akulera n'otereera oyinza otya okugamba nti ku mbaga eddako ate gy'ogenda kusamira nga teweetegese ate ng'obitegedde nga n'amayembe gayongera owulira kitegeeza embaga eddako olina okweteekateeka biki n'okusasula okole ki kubanga wabitegeera lwaki oyagala bye bakukolera ku mbaga esooka ate bye baba bakola ne ku mbaga ey'okumeka kitegeeza bw'omala embaga eyo ey'okusatu ate bw'ogenda mu kusimba olwango oba bw'ogenda mu kuteebwa ate oba omanyi nnyo otegedde bulungi kakati lwaki oyagala okweyisa nga ate bwe wali nga tonnasamira omuntu bw'amala okusamira lubaale aba awuliziganya naye otegedde bulungi kati nange bwe ntudde wano mu kiwumbaga nti kati lubaale yayogera ebyo byogerwa abo abatannakola ki abatannasamira abantu mwenna nga mwayitibwa Ssenga Kulannama mwakolaganako ne Ssenga Kulannama mubadde mulina emirimu gye mukola ne Ssenga Kulannama situnaggalawo bitongole bya Ssenga Kulannama wabula twabiwummuza tumale okweteekateeka obulungi kubanga nannyini nsonga takola ki taliiwo ekyo njagala mukifune bulungi tumale okweteekateeka bulungi kuba Ssenga Kulannama bwe yali akola sikola naye Ssenga Kulannama alina emirimu gye nange nina emirimu gyange naye tikinzigyako nti nze bbaawe kakati bassebo ne bannyabo byawummuddemu Ssenga Kulannama tumujjanja akomewo atambuze bulungi ebiki emirimu gye saagala mubeere eyo ate muteekewo mbeera omanye omuntu ayinza okwagala okukozesa bw'anaakomawo enkya nga mulamu kubanga Ssenga Kulannama survivor Ssenga Kulannama tafa kyenda Ssenga Kulannama mukazi muzibu nnyo ate mukazi mwangu nnyo ojja mwogerako ebintu bya Swakaba akomewo kati ate nga gwe weetaaga kubanga Ssenga Kulannama tannaweza na myaka 45 emyaka 45 Ssenga Kulannama tagiweza Ssenga Kulannama obulwadde bwe bumukaddiyiza naye jjukira nti ekibumba baakifunye n'akalulwe kaako anadda gwali ku intaneti ng'oyogera ebitakwata egana ogenda kumukwata mugenda kwasaganya mutya mbadde mbasaba ffenna abaasigalawo tuli baweereza emirimu gya Ssenga Kulannama gijja kutambula kubanga ajja kutta gw'olaba nga Mukama Katonda ayinza okundeka omuwulu ku myaka gino mu buweereza gw'olaba nga kisoboka kati lubaale mba nasamira waaki kubanze byenjogera ntera byogerera mu kamera lubaale mba njogera waaki nga nange bagamba nti Jjumba yafiiridde omukazi we yeekulana gw'olaba nga kisoboka tikisoboka bassebo ne bannyabo Ssenga Kulannama ajja kudda tukole ebintu byaffe kakkanamu bukakkanyi nga bw'oli Ssenga Kulannama akomawo anytime olwakadde Ssaalongo ate China ekirooto ate lwaki ozireeti otyo okudda wendi nafunye ennaku nga 2 nafunye ekirooto nga mulina omusajja mukulu nga mutudde mwenna zeekaazi
kumwambaliza ekisingo nenkubuuza ati ekisingo kyange kumwambaliza naye kyamuleka yambalimu bakugambye ogenda onona ekikyo bagayiga 3 sijja mbawerekera mugende naligawisa nemukoota kasita taata waabwe kyali sijja genda mukomati mugende muzeeyi yabawa ebintu mugendeyo mukole kale nno mbasebo ne banyabo ganje eddakiika 10 ziweddeko ate ebirungi biggwa bikolaki wabula buli Lwakutaano tujja kubeeranga ogamba munno akube ku simu 0772 akube ku 0753 muno mugambe bw'atyo asobole okuba nga atufuna goberera emikutu gye bayita Nono TV genda ku Nono YouTube bw'olaba kagundi akatono genda ku Nono YouTube ogenda kusangayo olutambi oluki olulamba tuli mu kuteekateeka emikutu gyaffe okulaga buli kimu kyonna nga bwe kiri okuba nti emisomo gino gyonna miramba ebirooto bino byonna bisangibwayo ku YouTube ya Nono TV amatabaalo gonna ge tukoze ebintu byonna bye tukoze by'obuwangwa n'ennono subscribe Nono TV you subscribe Nono TV ojja kusangayo obuweereza bonna obubaka bonna Nono TV etambulira ddala ne program oyagala birooto era ojja kusanga ku birooto nga bawandiiseeko oyagala kusinza ojja kusanga ku kusinza nga bawandiiseeko oyagala jjajja ku kyoto ojja kusanga jjajja ku kyoto disclaimers eziyitawo zonna zigoberere nga bwe ziri Nono TV egenda kube ku directinga bulungi ku video gye weetaaga okulaba you subscribe Nono TV katonda w'abajjajja abawo omukisa bye bye